Sabbiiti eno ensi yonna egimazeeko ng'ekuza olunaku olw'okulwanyisa ebirwadde eby'okwetakula mu mbwa obumanyiddwa nga rabies. Olwaleero abalunzi b'embwa wamu ne kkapa bakedde ku ssomero lya St. Stephen Mpereerwe okusobola okugemesa embwa zaabwe, okuziraawa, okuzikomya okuzaala ennyo. Bo abakugu mu kulabirira embwa zino batubuulidde lwaki buli muntu alina embwa yandibadde ateekeddwa okugemesa embwa okusobola okwewala ebiyinza okuddirira. Animal owners can put on their animals to show that these animals have been vaccinated and are safe. So, you know, in many countries around the world, we each have our registration tags, but I think at least this yellow ribbon is the first start for that program to be initiated, so that every year these animals are vaccinated again. So for me, it was, you know, in fact, whichever day one of the incentives of a regular Wano omusawo omukugu okuva mu kitongole ki KCCA Dr. Katumba Hannington wasinzidde n'akawangamula ng'abantu omutwalo gumu n'ekitundu beebalumwa embwa buli mwaka. Mwabo osangamu walimu nga yamulina esitiri ng'ena rabies kubanga si buli mbwa eruma ena rabies nedda esooka gifuna samuweya waliwo yagirime naye oba ekisolo ekyomunsiko kyagirime ekuleetera rabies. So mu Kampala mulina kennyini already tuyinza okuba nga tuli mu bantu nga 3 mu mwezi abalumwa embwa 3 n'okusoba mu mwezi. Twogera wano bwembanga ngenda kumala ddakiika 10 bwembanga njogedde okumala ddakiika 10 mu nsi yonna abantu 5 bafudde ekirwadde kya rabies. Ono agamba nti olw'abantu abagula embwa nga tebazisobola kuzirabirira zibalemerera ne bazisuula ne zifuuka ekizibu eri eggwanga nga y'ensonga lwaki basazeewo okuziraawa okukomya enkazi okuzaala ennyo. Osobola kawe mukola family planning bagamba zaala abaana b'osobola kyekimu n'emumbwa leka embwayo wapusiyo ezaale obwana bwefuna naawe kubanga gwabulalira gwagirabira leka ezaale obwana bw'osobola okukola ki okulabira. Ono era alaze n'obumu ku bubonero obulabikira ku bantu singa babeera balomeddwa embwa. Yona etandikira okufunawo sayini za rabies. Oluusi kitwala ebbanga kuba ku nnaku nga 10 tuka ku 14 yabanga yamuluma n'atayogera ne tutaba tekikola ne tutamanya ku nnaku 10 omuntu oba ekisolo kye kyalumiddwa kijja kutandika okulaga ki obubonero bwa rabies. Naye nga tetunnatuuka ku ekyo oli n'abagambye obulwadde rabies tebulina ddagala eribuwonya. Oba olaze sayinizi eza rabies tewali ddagala lye bajja okukuba negamba nti katuwonye. Amazzi amangi agakulukuta katugambe oba mu ttaapu oba kidomola ne sabbuuni onaazeewo ekiwunde bw'embwa we yalumye naazaawo n'amazzi amangi ne sabbuuni. Bw'omala ekyo genda mu ddwaliro bajja kukuwa eddagala erikola mu ngeri bwe nti bwebanga obadde embwa yakumye erina obulwadde akawuka ako tekavaawo ku kiwunde we bakulumye okutambula kugenda mu misiba. Muyingo Alex omusawo w'ebisolo agamba nti buli omu yandibadde agemesa embwa era nga ayagala gavumenti eyongeremu amaanyi mu nsonga eno. Songa era alaze n'engeri y'okufunamu obujjanjabi bw'embwa wadde nga tebutera kufunika. Ngere nga akakawuka kekwata ku naavu ne kagenda nga kambuka bwekatuuka ku bwongo awo buzibu we buva n'otandika okubeera nga ofuna sayinizi nga okubeerawo nga wekanga otya omusana ebyo ebintu ebimu ebibeerawo n'okuvaamu amalusu. Tunga bo mbakubiriza genda oyinza okuba tomanyi wali musawo naye genda ku Google onoonye akiriniki ekuli okumpi. Mulimu omuntu nga ye obulamu bwe olunaku lwe lwonna obulamu bwe abuteeka kulabirira bisolo. Kiriniki nnyingi ezizeewo mu Uganda kati nga African Vets. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV amalindirire.